Nchayo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 Maachi omwaka 2026 newankubadde nga obudde bukedde nga bunnyogovu ddala Honorable Joel Ssenyonyi wamu ne bannamateeka b'ekibiina ki The National Unity Platform babukeereza nkokola ate era wamu n'abantu ba bulijjo naddala abawagizi b'enkyukakyuka ne National Unity Platform batuuse ne bajjula ku kooti wali Nakawa olunaku olwaleero. Ojja kujjukira olunaku olwange nakusomeza 24 Maachi lwe lunaku olubadde lusuubirwa okubeera nga omukulu John Mary Ssebuwufu ono nga yalondebwa nga kansala ng'alina mu kkomera ate era mukadde ke kamu y'omu ku batuula kakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ki The National Unity Platform olunaku olwaleero lwabadde asuubirizibwa okubeera ng'akomezebwawo mu kkooti. Ekooti eyongera okuba ng'ewulira okusaba kwe yateekamu ng'ayita mu bannamateeka be Joel Ssenyonyi n'abalala ng'asaba okubeera nti ateebwa oba okubeera ng'aweebwa bail afazaali adde waka abeere nga awozanga ava waka. Kyaddaaki olunaku olwaleero omulamuzi wa kkooti y'e Nakawa akkiriza munnakibiina ki National Unity Platform John Mary Ssebuwufu okweyimirirwa ku nsimbi eza Uganda ezakuna emitwalo 5 ez'obuliwo. Ojja kujjukira nti John Mary Ssebuwufu ono yakwatibwa ku misango egyekuusa kukuma mu bantu omuliro nti yakuma mu bantu omuliro basobole okuba nga bakola effujjo oluvannyuma lw'akalulu ka bonna. So olunaku olwaleero oluvannyuma lw'ennaku 68 bweddu zibadde ennaku 68 omukulu z'abadde amaze ng'ali mu nkomyo. The Chief Magistrate's Court e Nakawa omulamuzi agambye nti tukuwadde bail. In fact ndabyeko Joel Ssenyonyi omubaka bw'ataddeyo nga bamaliriza okuba nga bata John Mary Ssebuwufu ate nga Joel Ssenyonyi omu ku babadde bannamateeka alaze nti newankubadde John Mary Ssebuwufu afulumye bo ng'aba NUP tebagenda kukoma ku kino wabula bakwongera okuba nga batakabana ku lw'eddembe ly'abasibe bonna abasibibwa ku lw'enkyukakyuka ne ku National Unity Platform. Era agambye nti after a lengthy back and forth legal battle, Nakawa Chief Magistrate's Court has this morning granted bail to John Mary Ssebuwufu. He was initially abducted on 14th January, held incommunicado detention for a month, and then eventually produced in court, which remanded him. We shall continue to relentlessly pursue the freedom of all political prisoners and the freedom of our country, Uganda. Joel Ssenyonyi n'agamba nti bajja kusigalako era baakulemezaako ekigeri paka nga balabye nti eddembe liweereddwa eri abasibe bonna abaasibibwa. Ojja kujjukira nti wakati nga John Mary Ssebuwufu afulumye waliwo abalala baakwatibwa naddala mu biseera nga akalulu kawedde omuli omukulu Honorable Muwanga Kivumbi ow'e Butambala oyo ye akyali munda. Olwo ojja kujjukira nti John Mary Ssebuwufu okubeera nga afulumye ne Mama Dr. Lina Zedriga gye bufuddeko yafuluma ate era n'omukyala Jole Katushabe ku lwa Western Uganda NUP. Kale awo nga tuvuddewo akatambi kolaba eddakiika eno katambi kemu ku mbeera eyabaddewo gye buvuddeko. In fact wiiki eyo yafundikidde oba bwe twabadde tufundikira wiiki omulamuzi wa kkooti e Masaka yalagidde emibiri okuli ogwa Bosco Ssenyonjo oba gwe muyita Bosco Bitanda omugagga oyo yafa wamu n'abaana be babiri okuli Nankindu Sherina ne Simon Ssenyonjo Trevor. Omulamuzi yalagira emirambo gyabwe gitwalibwe mu ggwanika. Yoyo nno omukulu gw'olaba awo kati nno mugenzi Bosco Bitanda. So wetutuukidde olunaku olwaleero ebyokuzikka omugagga w'e Masaka wamu n'abaana be abaafiira mu kabenje bikyusizza enkuba. Bikyusizza enkuba kati bikyuseemuko okusinziira ku bifaananyi nga bwesobola okuba nga obiraba. Okusinziira ku minisita w'abaana wamu n'abavubuka Honorable Balamu oba Balamu Barugahari oba Ssaabavulu Balamu yayingidde mu nsonga zino era osobola okulengera abamu ku bakulu abadde batuuseeko wennyini ku ground nti bakizudde nti ekifo awali ekijja ky'ekika wafunda nnyo
ate nga n'obwennannyini bw'ettaka obubadde bulina okuba nga baziikawo Bosco Bitanda nti nabwo butankanibwa. Kati awo ensonga we zitandikidde okubeera nga zitekinga a new twist. Bosco Bitanda ebintu si byangu n'akamu, si byangu n'akamu, si byangu. Kale ekifaananyi kyolaba kya bumu ku bubenje obubaddewo mu Kampala. Bosco Bitanda yafa accident. Kati kyolina okumanya okusinziira ku poliisi abantu 36 be bafiiridde mu bubenje bw'oku nguudo mu myezi 2 egiyise. That is January and February. Okusinziira kwa alipoota ya poliisi eyafulumiziddwa. Era bagamba nti omuwendo guno guba gulinnye nnyo okusinga emyezi gyonna egiyise. Obubenje bufuuse obubenje. In fact ennaku zino buli lunaku afazaali olabayokko omuntu afudde oba afunye ebisago eby'amaanyi olwa accident. Luli bayogeranga nti zibaawo nnyo mu biseera by'ennaku enkulu n'ezo twazivaamu dda. Kifaananyi kyolaba ky'abasirikale ab'oku nguudo. Okusinziira ku poliisi wetuukidde olunaku olwaleero bagambye nti bakwongeramu amaanyi mangi nnyo nnyini ddala ku nguudo. Naddala ng'ebiseera bya Easter nabyo biri mu kkubo bijja. Ekifaananyi kyolaba ku screen kya General Muhoozi Kainerugaba ate ku ludda luno mwami Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ababiri bano babadde basikaŋŋana omuguwa ku mukutu ogwa X. Era ng'ebigambo byayisiŋŋanyiziddwa bingi wakati w'ababiri. Ku ngeri Bobi Wine yafuluma eggwanga nga ne Bobi Wine alumiriza General okubeera nti y'omu ku bamusindiikiriza na byonna ebyaliwo. Kati nno we butuukidde olunaku olwaleero olutalo olwo General Muhoozi Kainerugaba alabika ye yaluwanikidde olw'ensonga bw'okebera ku mikutu emigattabantu akawunti ye ku X tekyaliko. Yes, omanyi akawunti ya General eriko @mkainerugaba ye Twitter handle ye oba X handle ye. Wabula YouTube channel yagala otugenze okwekebejja olunaku olwaleero atugamba omukulu yatutereddeyo kaki wapi nga akawunti yagijjeeyo. Tosobola kubanga ogiraba. But this is not the first time. Oba mujjukira n'ebiseera ebyo General we baali ne Bobi Wine nga boogera ku by'okulwana fight naki waliwo ate we yatuuka akawunti n'asooka agijjako oba n'agideactivatinga. Awo nno nga tuvuddewo omukulu gw'olaba amanyiddwa nga Ronald Egesa mutunuulizi wa nsonga. Yavuddeyo abadde akyadde wali ku Bukedde TV n'agamba nti mu Uganda tetulina opposition. Aba NUP baaliwo okuyamba President Museveni okwekuumira mu ntebe mu mateeka. N'agamba nti weetaba otya mu kalulu ng'olaba kumpi abantu bo bonna bakwatiddwa ate ng'okimanyi tosobola kulangirirwa. I've looked for a video but ngeze olaba nga wano for copyright reasons kayinza obutayitawo. But omukulu ye yabadde suggestion ye. Simanyi gwe kikyo kyogerako mu comment section. Wabula ate era mukaddeke kamwenca y'olunaku olwaleero Honorable Mwijuche Francis akyaddeko ku NBS yato okwawukanyako n'endowooza ku side eri yato obusungu abadde abulina kuba NRM. Nagamba nti you talk about protecting gains, but who exactly is protecting these gains? How many traders are protecting gains? How many youths are protecting gains? Nagamba nti mwogera ku by'oku protectinga gains naye bantu bameka aba protectinga gains. Nabuuza nti basuubuzi bameka aba protectinga gains era abavubuka bameka aba protectinga gains mwe abatembeeta enkola ya protecting the gains. Wabula ojja kujjukira bino Honorable Francis Mwijuche okubyogerako abadde asinziira ku ngombe eri eya NRM gye yakozesa mu kalulu akawedde President Museveni yali nga anoonya akalulu. Balina enkola eyo we baali bagamba nti protecting the gains oba okukuuma ebyo ebyafunibwawo edda. Honorable Francis Mwijuche abadde agamba nti naye nammwe mulimba bani abo mutulaga aba protecting gains. Bigambo bya Honorable Francis Mwijuche. Kifaananyi kyolabye emabega awo kya City Mall ate omukulu gw'olaba ye mugagga Ham. Wabaddewo ebibungeesebwa
nti ekizimbe kiri eky'omugagga Tom Kitandwe nti amu yandikigula ensonga za bwaneiba zezandiba nti kinaye bikyali mu byambu. Nga tumaliriza olunaku olwaleero kaneyambiseeko artwork oba art piece oba kiwandiiko kino oba graphic wako neyakoledwa the NTV okubeera nga nkunyonyola gwe munnayuganda atannamanya nsonga nti zandibanga embeera yagaze dda. Obadde okimanyi nti mu budget ejja waliwo ekiteeso ekyokubeera nti bongeza omusolo ogwa pay oba pay as you earn. Abakozi abakola mu kampuni ez'enjawulo omusolo ogwo mugumanyidde ddala. Kati nno omuntu yenna ng'ofuna omusaala ogukka wansi w'emitwalo 33,150 gw'ogenda kuba togibwako pay as you earn. Wabula omuntu ayingiza ssente eziri wakati w'emitwalo 33,150 paka ku mitwalo 41 gavumenti egenda kuba ekujjako omusolo gwa bitundu 2 ku buli 100 ogwa pay as you earn. Kati bw'oba oyingiza emitwalo 41 paka ku mitwalo 48,150 gavumenti egenda kuba ekujjako omusolo gwa bitundu 25 ku buli 100. Oh God. Bw'obanga oyingiza omusaala gwa mitwalo 48,150 paka ku bukadde 10 gavumenti egenda kubanga ekujjako omusolo gwa bitundu 3 ku buli 100. Bw'obanga oyingiza obukadde 10 n'okweyongerayo gavumenti egenda kuba ekujjako omusolo gwa bitundu 4 ku buli 100. Awo kiba tekitegeeza nti bw'oyingiza obukadde 10 gavumenti ogiwaako miliyoni 4 n'osigazaawo 6. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna
ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.